mmereki owa poliisi kubeera ne bwetutagaamwagalize nga wakulayira ajja kulayisa naye waliwo era ebyetaaga okutunulamuko. Abakulembeze please, buli mukulembeze yenna kobere mmagye bajenos na mukulembeze yenna wallahi ofiisi zammwe ennene mwe mutudde ekitiibwa kyammwe muntu oli owa wansi. Temuli bakulembeze bakulembera bakungu bannammwe, mukulembera ffeno wansi owa godaggaali. Jeno Muhoozi ng'aduumira amagye, ow'amagye oli asookerwako eri wansi alya mmere ki? Owa poliisi asula atya? Genda ku buli mutendera gwonna tutuuke ku muntu wa wansi oli ali mu bulamu ki, asule ng'ali mu Ndeeba mu Butaala, asule ewaffe ku Mwala, asule e Kasokoso, bali mu mbeera ki? Kyavunaanyizibwa Jeno Muhoozi nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga. Lumu ogwe bugwi ebbombo mu barracks olye nabo ekyemisana. Ndaba mutera okwesabika ensi n'etabategeera, nawe weesabike. Babalyawo nga ku kyemisana kw'oli olabe kawuukuumi abasajja gwe bali. Wallahi bano abawansi be mutalowoozezzaako olunaku Allah lwabali kumamu omuliro ne bakkaanya. Gwe musuubira okutuma okunkuba amasasi mu muweesere nga bukyali. Gwe mutegendeza ajja gakubamu. Abeere mu mbeera nnungi oba olyawe mwagaza eggwanga lye, mwagaza omulimu gwe. Bakulembeze waliwo ebintu nga ndowooza ffe abawansi tetwetaaga bimanya. Weekly Observer owa wiiki ewedde yalaga emu ku nsaasaanya y'amaka g'obwa pulezidenti. Wallahi wennyamira. Amaka g'obwa pulezidenti buli lunaku galya ssente ezigenda mu kawumbi. Akawumbi bw'obukadde 1,000. Akawumbi bw'obukadde 1,000 lunaku lumu. Pulezidenti nga ye si yazirya. Kubeera ndowooza n'emyaka gy'omulabamu n'okulya kwe tebisobola. Wano waliwo abakoze effujja abeetoolodde pulezidenti. Nga biki ebyo ebiriibwa ebyakawumbi olunaku ne bwe ziba zikka mukko wansi? Ddwaliro kye liyinza okufuna akawumbi buli lunaku abantu ne batalyenyumirizaamu. Ssomero kye liyinza okufuna akawumbi ne bwe guba buli mwezi ne bwe giba buli zamala myezi 4 ensi n'etenyumirizaamu. N'ebirala bingi saagala nnyo bikutunuzaamu. Naye abakulembeze mbere babuvunaanyizibwa y'amanyi nnyini nsi w'aliyitira obbajja mu buyinza. Bino eby'obuyinza tosobola birwanyisa n'obiwangula, olina ova mu buyinza. Yagalagaana eyo y'entegeka ya nnyini nsi. Talina gw'atadde watadde nga yajja kubaawo olubeerera. Buli gwe batadde watadde waddemu okubirowooza ye nga bw'ayagala. Bukulembeze bubeere bwa nsikirano. Jeno Muhoozi gyatukwatemu tewali buzibu aba yamututegekera. Naye kikulu byonna kumanya buvunaanyizibwa. Wali konsaani yange. Naddala ensaasaanya ya ssente y'omuwi w'omusolo. Pulezidenti abamutegekera balina special meal. Ebyokulya ebyenjawulo baba yagadde okufunayo ekyokulya ekitali kya bulijjo n'ebyokunywa. Bibalirirwamu omwaka biliyoni 240. Biliyoni 240 teziri kawumbi kali aka buli lunaku. Pulezidenti olw'ekisa ky'alina ku bannayuganda tafuna musaala. Naye nga buli budget palamenti eyisa ate okuba ne ku ssente ensawo gye bagiyita classified. Classified erina okubeera mu ssente ezitamanyiddwa. Teweerabira nti okunoonyereza kugamba abaana ba Uganda obukadde buli 2 eŋŋumbagumba zibali kungulu lwa ndyambi. Obukadde obwo bakogganya eŋŋumbagumba bajula gongobala lwa ndyambi nga State House buli lunaku erya kawumbi. Omukulu alina classified, alina donation, alina z'alina okugabako obugabi. Bino byetaaga kwegendeza na kukyusaamu abatukulembera. Amaanyi amangi ku ludda oluvuganya tegeetaagisa. Amaanyi geetaaga ku muntu ono wa wansi aliwo atya. Wonna w'abaali omusawo oli asookerwako, asikaali ku geeti, omusomesa asookerwako. Wallahi n'abawalimu bennyini bandibadde ku musala gwa gavumenti ne bannaddiini bonna okutwaliza awamu olw'omulimu omunene gwe bakola kukwatirira eggwanga mu bantu eno wansi ffe tuliyo. Saagala kwekubira kampeyini yadde era ne bwe ndikubeera mba ku mulamu.
Please abatukulembera mwandira busenga bukyali. Bajje n'omuhozi baba yagenda tukwata mujjukira naye alina mutabani we. Mutabani naye mwali maje. Je n'omuhozi ng'aduumira amaje. Ow'amaje oli asookerwako eri wansi alya mmere ki. Mukulembeze yenna kobere maje bajenos. Na mukulembeze yenna wallahi ofiisi zammwe ennene mwe mutudde ekitiibwa kyammwe muntu oli owa wansi. Temuli bakulembeze bakulembera bakungu bannammwe mukulembera ffeno wansi owa bodaga. Je n'omuhozi ng'aduumira amaje. Ow'amaje oli asookerwako eri wansi alya mmere ki. Owa poliisi asula atya. Genda ku buli mutendera gwonna. Tutuke ku muntu wa wansi oli ali mbulamu ki asule ngwali mundeba mbutaala. Asule ewaffe ku mwala. Asule e Kasokoso bali mu mbeera ki. Kyavunaanyizibwa je n'omuhozi nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga. Lumu ogwe bugwi ebbombo mu barracks olye nabo ekyemisana. Ndaba mutera okwesabika ensi n'etabategeera nawe weesabike. Babalyawo nga kukyemisana kw'oli olabe kawuukuumya abasajja gwe bali. Wallahi bano abawansi be mutalowoozezaako olunaku alla lwabali ku mamu omuliro ne bakkaanya. Gwe musuubira okutuma okunkuba amasasi mu muweesere nga bukyali. Bwe mutegendeza jjagga kubamu. Abeere mu mbeera nnungi oba olyawe mwagaza eggwanga lye mwagaza omulimu gwe. Bakulembeze waliwo ebintu nga ndowooza ffe abawansi tetwetaaga bimanya. Weekly Observer owa wiiki ewedde yalaga emu ku nsaasaanya y'amaka g'obwa pulezidenti. Wallahi wennyamira. Amaka g'obwa pulezidenti buli lunaku galya ssente ezigenda mu kawumbi. Akawumbi bw'obukadde 1,000. Akawumbi bw'obukadde 1,000 lunaku lumu. Pulezidenti nga ye si yazirya. Kubera ndowooza n'emyaka gy'omulabamu n'okulya kwe tebisobola. Wano waliwo abakoze effujja abeetoolodde pulezidenti. Nga biki ebyo ebiriibwa ebyakawumbi olunaku ne bwe ziba zikka mukko wansi. Ddwaliro kye liyinza okufuna akawumbi buli lunaku abantu batalyenyumirizaamu. Ssomero kye liyinza okufuna akawumbi ne bwe guba buli mwezi ne bwe giba buli luvannyuma myezi 4 ensi n'etenyumirizaamu. N'ebirala bingi saagala nnyo bikutunuzaamu. Naye abakulembeze mbere babuvunaanyizibwa y'amanyi nnyini nsi waaliitiro bajja mu buyinza. Bino eby'obuyinza tosobola birwanyisa n'obiwangula olina ova mu buyinza. Yagalagaana eyo y'entegeka ya nnyini nsi. Talina gw'atadde watadde nga yajja kubaawo olubeerera. Buli gwe batadde watadde waddemu okubirowooza ye nga bw'ayagala. Bukulembeze bubeere bwansikirano. Je n'omuhozi gyatukwatemu tewali buzibu aba yamututegekera. Naye kikulu mu byonna kumanya buvunaanyizibwa. Wali konsani yange. Naddala ensaasaanya ya ssente y'omuwi w'omusolo. Pulezidenti abamutegekera balina special meal. Ebyokulya ebyenjawulo aba yagadde okufunayo ekyokulya ekitali kya bulijjo n'ebyokunywa. Bibalirirwamu omwaka biliyoni 240. Biliyoni 240. Teziri kawumbi kali aka buli lunaku. Pulezidenti olw'ekisa ky'alina ku bannayuganda tafuna musaala. Naye nga buli budget palamenti eyisa ate okuba mune ku ssente ensawo gye bagiyita classified. Classified erina okubeera mu ssente ezitamanyiddwa. Teweerabira nti okunoonyereza kugamba abaana ba Uganda obukadde buli 2 eŋŋumbagumba zibali kungulu lwa ndyambi. Obukadde obwo bakogganya eŋŋumbagumba bajula gongobala lwa ndyambi nga State House buli lunaku erya kawumbi. Omukulu alina classified, alina donation, alina z'alina okugabako obugabi. Bino byetaaga kwegendeza na kukyusaamu abatukulembera. Amaanyi amangi ku ludda oluvuganya tegeetaagisa. Amaanyi geetaaga ku muntu ono wa wansi aliwo atya. Wonna w'abaali omusawo oli asookerwako. Asikaali ku geeti. Omusomesa asookerwako. Wallahi n'abawalimu bennyini bandibadde ku musaala gwa gavumenti. Ne bannaddiini bonna okutwaliza awamu olw'omulimu omunene gwe bakola kukwatirira eggwanga mu bantu eno wansi ffe tuliyo. Saagala kwekubira kampeyini yadde era ne bwe ndikubeera mba ku mulamu.
Please abatukulembera mwandira busenga bukyali. Bajje n'omuhozi baba yagendo tukwata mujjukira naye alina mutabani we. Mutabani naye mwali maje. Ali ku timu ekuma president. Oba mbera ku kono. Kakitegezo no bwatumala atuweereza oli. Batukubye nyumba. Fete tulina buzibu kubera busibuli munagana tajja kubera president. Ekikulu byonna buvu